Katumba TV, it's me your boy MC Prince Ivo. Mugamba mutya kansume no bitambulira ddala bulungi nnyo. Olwaleero twagadde tunonye ku muganda waffe, mukwano gwaffe, mukadde waffe omwami Mamuli Katumba ate tuyongera okumanya obulamu bwe buli butyo obudde buno biche bigenda maaso. Tutambulidde ddala ne tujja eno makage side ze Kawempe ate tumulambuleko kansume nno mugenda wochinga emboozi eno muginyumirwe oba tusalire wamu amagezi ku kyekyokola. Mukama wange tukwaniriza nange nsanyusa okubalaba. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwebo Mukama akyatukuumye, Mukama atwagala era tumwesiga kubanga yatubeezezaawo. Bangi tebakyaliwo ate ffe weetuli nga ne bw'otambula n'olaba nti wooli ng'ate waliwo ataliiwo, Mukama okeeranga n'omwebaza gwe tusinga okwebaza. Esebo bangi nnyo abamanyi ennyimba zo naye nga tebamanyi Mamuli Katumba yani. Akayimba nze kunza akasinga okunyumira mu buyimba bwo ke kayimba k'abaana alindokola emmindi ku mumwa olutabaalo bakayita ekiraamu olaba kayita olutabaalo. Buli omu bwe kamunyumira bw'akayita gwe kewasinga okumanya okukolera. Nyimba nina nnyingi kuba natandika okuyimba 1994. Kakati okuva eyo ebbanga mbadde nga nfulumya ennyimba buli mwaka nga nsobola okufulumya oluyimba. Oyingira otya music because ebiseera ebyo music teyabanga wa ssente, yabanga wa mwenge. Ekyo kye nawulira ngera abayita n'abadongo. Oyingira otya music era yabeewa mu kyali kitya? Tubonyabonya nnyo music. Music twamuboneraboneramu era tumubonedde mu kyova olaba bwe ndaba omuntu amanyiira kati mu biseera bino ng'atandika butandisi kuyimba kinnuma nnyo. Ffe music we twamutandikira twajja tuli basomesa nga tetulowooza nnyo ku ssente wabula nga tulowooza nnyo ku kukola okusomesa abantu basobole okuyiga. Kubanze music gwennyimba wa kadongo kamu bw'otoyigamu kiba kizibu nnyo obutayiga kuba tuyimba ku bizibu ebigwa mu bantu. Osobola okuyimba ekizibu nga kinkwatako ate nga nawe kikukwatako. Ensonga y'akadongo kamu naye ffe be bamu ku badongo abo boogamba nti baayimanga n'akayimba bagamba nti abadongo baagala kulya balyoke baddemu amaanyi. Ebiseera ebyo music tumutambuza nga tutambulira mu byalo n'otuuka n'awantu ne bakwalira ne mu kiyumba ky'embuzi oba ey'enkoko ng'oyimba atufunye ssente. Era kiva olaba abantu abamu babeerawo ne bagamba abo abayimbi b'akadongo kamu baavu. Yes, tuli baavu naye twakola omulimu. Ekyokubeera abaavu tekitujogesa basula muzikalina. Twali badde tugamba bugambi ng'omusomesa yasomesa MP oba pulezidenti tebamufaako okuba nsirabangayo minisita oba pulezidenti yaddayo n'agamba bannange ono omusomesa yeyansomesa muguliddeyo Land Cruiser. Amuyitako obuyisi n'agamba banne bwe bali mu mmotoka n'agamba omusajja mulabi gwe tuyiseeko yankuba emiggo. Naffe ndowooza bwe baagala tubeere mu kuyimba kuno. Nga tetunnaba kutuuka wano eno atusooke tuddeyo kemali mu kuyingira kadongo kamu oba mu kuyingira music. Embeera yali etya era ekinyegenyege kyava wano ogamba kanyingire endongo ate otandikire mu kadongo kamu? Kadongo kamu si gwe nasookamu. Nasooka kubeera muzannyi wa katemba. Emabega mu mwaka gwa 1989 natandika okuzannya katemba nga ndi n'omugenzi Kato lubwama eyafudde. Ekibiina bakitanga Black Powers yali ya mugava endugwa. Kato lubwama twakwatagana naye waliwo paaka gye muyita paaka empya. Paaka empya eyo yali biroole walingawo loole nga waliwo abatolo basala ebipiira abatunda boxes. Kati ngalo bagiyita batya? Bagiyitanga paaka ya loole. Teyali paaka ya mmotoka ntono. Bisere waliwo baasi z'Abaganda. Abasajja be waffe eyo basooka okugula baasi gyenzaalibwa ezirobwe. Bezirobwe bibasooka okugula baasi. Batandika baasi z'Abaganda. Baasi bazitanga baasi z'Abaganda. Bamuzeeyi baffe.
Lwaki za Abaganda kuba Abaganda bebasokozi batandika ogula baasi bebaali abagezi ne bagula baasi ne bakola paaka yaabwe eyo gye bayitanga baasi z'Abaganda. Kati nze nagenda nga navanga mu kyalo eyo olutalo nga luwedde nasalawo kubanga nze nabeera nnyo mu lutalo. Walwanako nakulira mu lutalo olwo nga muli Waluweero tuli eyo Kikyusa Kyampogola ne tubeera eyo Katagwe Katabona eyo wansi eyo bayitangayo ku myalo eyo Zengebe Kiguli Irima Kasambya eyo bwetyo. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo nga tuli baana bato bwe tudduka Baganda baffe bafudde mikwano gyaffe gifudde baneiba baffe bafudde. Ati se nava mu lutalo nintandika okukanika ebwayise. Ebwayise nava mu kukanika nintandika nenjoyininga Katemba. Najoyininga Katemba nentuuka mu Black Pause. Ewali emabega ku baasi ziri twaleeterangako amanda okuva ezirobwe atugatuusa mu birole mu paaka eyo. Mama wakato yali atunda amanda mama wakato lubwama kakati nga batusuubulako amanda omukwano wengujja ne Kato ne tutandika okuba nga tukolagana n'aŋŋamba tuzanya Katemba natwatandise okuzanya Katemba ne mugamba ye nja kujja we nagenda mu Black Pause nembeerawo nga omuntu ali ku practice ayiga obuyizi ne bampa okugaba tikiti nga bawandi biruzi nga nzigaba mu Katimba mu Kiyembe Sawuli yaako mu Nabugabo omwo. Akati olwo ngenda negata ku bayimbi ku Katemba ngenda okulaba nga nyinza okuba nga tebampadde kubanga waliwo abasajja ba Abbe Mukiibi watunda tiketi naye nga tebakuwa kuzanya bantadde ate nze njagala kuzanya. Akati neŋŋamba wano nina okuva Alima Namakula kakati nga ndaba abo bamaanyi tosobola kompitinga nabo okujjako okudduukirira enduulu ku stage oba kateni bazizaawo ne mugenda munyumyayo kapaati awo bebayita bakateniraiza neŋŋamba nengenda nesoga ekibiina bakitanga Kezimbira Dramakita. Kezimbira Dramakita yali ya musajja bamuyita Nsubuga Nakaliya biseera waliwo ekibiina bakiyita Nabugabo waliwo Ebonizi waliwo Mulago Theatre Kings. Ebonizi nga nkadde nnyo yadda nnyo yali mu muganda wange Jime Katumba eyo. Akati neŋŋamba nengenda mu Kezimbira we nazanya omusajja oyo yatendeka nnyo Katemba n'amala n'atandika n'otutendeka okuyimba. Kakati ebiseera ebyo neŋŋenda ate Kyaggwe nga ngenda nnyo Kyaggwe eyo wali omuganda wange nsinkana te Paulo Kafeero atandika okujja mu kibuga ate bw'ajja mu kibuga nga ze mwendi ne tukwatagana. Bwe tukwatagana wano wennyini wozzo wano ejja kalooli waliwo emaganja awo waliwo omusajja bamitanga Gonza nga yateekawo wayimbira abakolera practice nga bwenzanya Katemba bwengenda mu bidongo bwenzanya Katemba bwengenda mu bidongo waliwo okukulubya. Ekisimbe ekyo kiri ku Owinaawo kizimbe kyagikulubya waliwo senga wange yalinga asulayo kati nga waliwo omusajja bamuyita Muzamiru waliwo n'omusajja bamuyita Haji nga ne Sabiti nga bakubirayo banners ez'abayimbi akati ate abayimbi bajjawo babasudde bakasozi kati ngamba senga njagala okuyimba naye nkoze ntya agamba basudde ngamba ye jangwe wange mu Kibulaza yali asula mu Nyonyo side awo nga agende mu bayitayo mu Kibulaza ngendayo ntandika okukwatagana olwo ntandika kuyiriza ebintu by'okwegatta mu bayimbi mba nakatuukayo basudde ne baawukana ne Kasozi nakola Kabuladda nesigala nga Kampala eri nesigala nga Lukwata yokka ate eno Kabuladda. Kakati awo yali Kafeero naye akola ava mu Makula akola kulabako Gita Singers. Oli ono alina Kabuladda
oli kulabako oli kubula kulabako kati kafeera njagala ne basudda njagala ebiseera ebyo nali nsuubula nga ndi mu sawuli yaako okiwuliriza nali musajja mutetenkanya nnyo nga nsuubula naye nga nina ssente ng'ate ndi muto osuubula ozanya katemba akati kafeera njagala ne basudda njagala naye ne ngamba sijja kuva muganda wange kafeero tuli beekyaggwe ne mugamba tukole ne tutandika ekibiina esseguku bwe twakitandika era mu kibiina bwe nagendamu nga mulimu abayimbi ab'amaanyi tusere bwe waliwo kiwanuka fiina waliwo suuna munnabudda waliwo abayimbi bangi nga b'amaanyi kakati era nga nze sifiitinga mu bo nina obuyimba bwange bwennyimba ndi wansi kiraasi yaabwe neŋŋamba naye kati n'omusajja oli eyava lukwata basudde mwe yava waliwo omusajja kiriowa kasozi olwo agisuddewo esigadde awo njereere olwo yayiiya bibye ayagala kuyiiya kukola kibiina kirala Kampala Music Stars kakati omusajja oli najja yali mu lukwata yali maneja wa lukwata eri enkadde naŋŋamba tukwetaaga andabye nina ssente nsobola bakubira ebipande ne mbapangisiza emmotoka tebakutwala lwakuba omanyi okuyimba akutwala lwa ssente nange omutima gwe ne guŋŋamba bwe mbeera wano awatali bayimbi b'amaanyi wenfunira ki chance ne tutuula we twatuula ne bagamba bayimbi bava ne tuleeta omusajja bamuyita Ssebbowa Mugonza ne babuuza abeera wakonza abeera Bulemeezi eyo mmanyiyo ekkalwe tugenda tumuleeta n'alamanzani Sali Lobina na Kisozi ne tuzzaawo olukwate yavaamu bali ne tutandika okukola bwe twatandika okukola zaali ssente ze zaatwawula ssente zaatandika okujja awo obuzibu ne bujja linnya oli nga tayagala kunsasula mbu nkola bukozi ng'omwana okiwuliriza kitegeeza ebintu byobutasasula baana byava dda mu bizinesi zonna bibeeramu kakati nenkola ki neŋŋamba wano nina okola ki okuvaawo nenvaawo ne tugenda nekiwanuka fiina ne tukola ekibiina bakiyita Mukisa Gita Singers Mukisa Gita Singers bwe twagikola ne tutandika okutambula twaba tutambula tugenda e Masaka twali Masaka eyo ng'olwomukuba mutandise kaalo gye tusanga Walukaga namusanga Mpugwe e Masaka najja asaba okuyimba ne mugamba gwe tosobola kuyimbira eno mu kyalo okujjako ng'ozze e Kampala naŋŋamba e Kampala yayimbamu n'olaba ng'amanyi ng'amanyi yalinawo kayimba ke bakayita tuzze obuwangwa n'akatuyimbira mmwe temukamanyi Walukaga ennyimba ze yasookerako bazita tuzze obuwangwa biwoobe ku kkubo mwe mwamanya luno yayimba kasozo ndeseewo kanywa mpola Walukaga ne mugamba jjangu e Kampala naŋŋamba alina mwannyina abeera ku Baseese Bwayise ne mugamba obeera ku Baseese ati mwannyoko bw'oba osobola bw'oba ojja najja nze nali nsula Bwayise ebiseera ebyo kubanga bwe navayo mu kyalo nasibira Bwayise mu ggeto ze Bwayise nembeera nnyo mu ggeto omwo bingi bwe mbikunyumiza bingi nno tuyinza okuzibya olunaku ne tulumalako Bwayise awo nabeerawo nnyo ne mugamba jangu Bwayise najja bwe yajja n'agenda ate mu kati bwe navaayo ne waliwo ekibiina bakita Makula nakyo ne kiddayo nakyo n'akisaba n'ayimbamu nakyo ne kimugamba jangu e Kampala najja e Kampala bayo akagenda mu wiiki emu ne kigwa ku akisidenti ekibiina ne kisaanawo kati kwe kujja abayimbi ekibiina kyasaanawo bali mu mmotoka bagwa mu mmotoka abamu ne bakutuka emikono ne bakola ki olw'okuba nti kyali bakyalina okusooka okutuula ate ono yakajja mu kibuga awa Manta Waalaga ekujja n'atwegattako ennabweru awo mu Kafunda tutandika practice zaffe naye Walukaga ne tugenda yakola ndowooza emyezi gyali ng'esatu mu kibiina n'akola ekibiina bakiyita Muliro Gita Singers yakajja mu Kampala amazemu emyezi 6 n'akola ekibiina ekikye gali kavuga kayimbi nga kasobola okuyimba bulungi naye ebiseera ebyo byalinga byakukola bibiina ng'oliba omunyiiza ng'agenda akola afunayo abantu be 3-4 ne batandika aba abantu b'omu kyalo baafanga posita
tewaliwo video tewaliwo ki nga sosuna mu ndongo nevuga nga abantu bakola ki oba teboka sawalabe ekifaananyi nga kirungi bo nga bajja ati munange olwo lugendo lwange ebibiina bingi byenzize nkola teriyo muyimbi asinze kukola bibiina naye nga byonna nnoonya bwegasi ng'obikola ne bijja n'obivaamu n'ogenda n'okola ebirala entondo nina nnyingi nze kasita munyiiza nga ntambula kuba ne kato lubwama Diamond Production bwe yaviibwamu ba mayinja ba misa kibaani tuba tulina John Segawa ku National Theatre tuteesa okukola ku mbaga y'embaata embaga y'embaata nze omu ku baagitandika ne bamooti n'omugenzi Pade Bitama nekwatayo nnyo naye ffe ne tukola Diamond Kato Lubwama nange atukozesa ne mugaa tugatte kadongo kamu ne bandi awuliriza ne mugamba nze kandeeta abayimbi tubagatte muli naleeta Mirise Ngendo Immaculate Nabiryo nendeeta Naluleto Fumitalindaazi wali omusajja bamuyita Majidu kati ali South Africa ne tunoonya Bamatini Anguma abo tujja tukolanga practice ekiro Babeti Mpologoma Dr. Tyoyo tukola zi practice nendeeta mutado bawadolini Mutiba bamuyita Kinene Kato Lubwama nangamba buno obwana obulengejja ku kkubo tebujja kuba ndongo ne mugamba ajja kuba ssebo n'endongo yavaamu omuntu kati bwe twatuuka eyo maaso era yali nga bana sente nga zakwawula wangi nnyo oyagala nnyo akasente si sente nze njagala nnyo obwenkanya era Kato Lubwama namuyigako kimu nti njagala nnyo nze njogera amazima ekinnuma sikisiba era bwe sente bwe zajja ne mugana naye Kato Lubwama sente nze ngenze nga atandise sente tozitegeera bulungi nnyo zijja naye tolaba bwe zifuluma baliwo bwe bazifulumya ate ffe twateesa okukola bizinesi taata wange yaŋŋamba edda nangamba mwana wange bwe mubanga n'omuntu nga muteesa okukola bizinesi ne muteesa ne mumaliriza bwe mukolanga sente ne mufuna amagoba ne mugamba engabana eri etya n'atakuddamu bigambo bye mwayogera nga mutandika okukola bw'obanga olina w'oyita fuluma bufulumi aba ateekateeka okukubba oba okutta yeddiza sente ezo omuntu bwe muteesa nti tugenda kukola bwe tuti tonanaagiranga nga mufunye amagoba ekituufu eyogera asatandika otandika onnanaagira ng'omanya nti onayagala kukubba oba kutta kati nze awo wenkolera entondo so kati buli kibiina kyabeeranga munolabanga mumaze okukola akasente ate oluli mutanza okugyamu ebitege oweta nga mpeta Kafeero yaŋŋamba omuyimbi oba muti gwa mmwanyi oli bw'ajja n'awululako omwaka guno n'akubba ng'omulekanga agenda aba ali awo omwaka ogujja nga zizzeemu zibaze abagamba awo nabbawo sikyaddawo owuliriza toyombanga naye nze bwonziba nga ntambula nga ngenda nga nkola ebirala kubanga nsobola okuyimba ennyimba ki endala okuba luyimba ki ensi neekukkiriza negamba nawe n'ogamba mu mutima nti yes nyingidde era nsobola okuyimba oluyimba lwe nakuba lwali baluyita ebyendola abasajja baagala lelile yalelelile abasajja baagala ebyensega n'endola abakazi ne bakuwagira n'enkuba ebisaawe mu Uganda nze natandika okukola mu bisaawe mu Uganda nkikuddiremu nze natandika n'okubitegeka Abitex nze namujje Masaka ogendanga n'omubuuza ebyaddala n'omujje Masaka n'omuleeta nga aze kukola ki yali akanika buleediyo ng'ali ku super sound disco yali esinga mu Masaka eya Saalongo mu Nnyendo yalina muganda ebamuyita Kakoma yali ku disco yamutwala mu disco naye abe DJ ng'abeera DJ Kakoma gundi byalugaba waatali Kakoma ye muto Abitex yali DJ ng'asobola okumixinga endongo ate dda baamixinganga ng'asula mu busuuzi ndongo baddiranga tape eriko ennyimba eziri remix n'agisonseka mu ddeeke n'anyiga neeyimba
adeyiba nga bamuyita DJ Abitex. Okiwulidde kati nagende Masaka ne mbuza njagala tegeka n'ekivulu Masaka mu kisaawe naŋŋamba nange ebivulu njagala obitegeka bale ntegeka disiki eno naye nkola ntya ne mugamba bayimbize ndi nabo mbamanyi nze mbeera ne Kafeero oli muganda wange n'agamba ye ne twegatta ne tutegeka ekivulu Masaka ne muleeta ne mutwala gye bakubira ebipande ne mulaga Kijambu ne we bakubira baana bali be nagambye Bahaji Bamuzamiru ne tukuba ebipande ne tubitwala Masaka ne tukuba Masaka ne tufuna abantu omutwalo gumu omutwalo gw'abantu ebiseera ebyo osinye 3,500 ze milioni 3.5 twete tuzirabangako twasula tetwebase twazitwala mu Greenland Bank Masaka Bwino Abitex ne tukola saafuna na sente yani kubuulira saafuna sente yampe emitwalo 5 nkyagajjukira ne ngateeka mu briefcase ku milioni 3.5 yakuwako emitwalo 5 ng'ayina abasajja babayita balukindu simanyi baani naŋŋamba kati tukoze kampani bagiyita Abitex. Mwaka kyogo yali mwaka banange omwaka naye ndowooza yali 8. Abitex atandikawo Abitex promotion naye nga mwali mwenna naye nga kampani agamba yaffe twali basiru kuba yali mugezi n'agamba Abitex promotion n'agitandika ne tugitandika naye nga nze muyiiya neŋŋamba bwe tutegeka Kafeero embaga y'omwana muzungu ejja kufuna bwe tutegeka kino ejja kufuna nga nze nsoma ebifo byonna bye tugenda okukola oba yali yabasingako okusoma simanyi nnyo omuntu akozesa amagezi amagezi gasinga omuntu asobola okubeera n'amagezi okusinga abasomye okubanga ne bw'ogenda mu kibuga Kampala ebizimbe bisingamu abananyiriyo tebaasoma bakugamba yali atunda kabalagala asimanyi yali akola bw'ati sirabayo kya profesa by'abantu ntu abali awo gaali magezi gaffe. So Abitex ava mu bwa DJ ayingira ddala omulimu terevu atandika okubeerawo mu Ndeeba wasula nze nsula bwayiise tutegeka ebivulu tegese embaga z'omwana muzungu tukoze baki tegese biki bwe bitusala bwe tugwa bwe tuddamu olwo ebisaawe nga bw'oba otegeka ebisaawe mu Uganda abayimbi babeera 3 bamuli Katumba Kafeero Wire Mukaabya nga kwotandikira okutegeka ebivulu Wire Mukaabya ate olwo basudde Kasozi baali bafudde ebiseera byo nga bamaze okugenda okiwuliriza kakati ne tukola ki ne tuba b'amaanyi nga tutegeka ebivulu bwe tugenda bwe tuti ne kati munange twacyankalana takyanjagala kirwaki mwakyawagana era sente bulamu bwansi sente ndowooza kuba nze saafuna naye nze teepu zonna ze nakuba mu Uganda ezo nayimbanga zategekanga bivulu bya Abitex naye obudde buno tasobola nakujja kulabako waneeno era tajjangawo kimutima kiki simanyi abantu baawukana omuntu asobola okukyawa omuntu mu bayimbi bonna oboogedde abakadonkamu abasinga maanyi naye siwuliddeeko ku Ddaani Muggula eyayimba essalambwa lyakula nti abo ffe twayingirira twasanga bayimba dda era bayina ebibiina byabwe era ffe kwe twalabira kubanga entebe gitasingazi yali mu Ddaani Muggula yali mu Vincent Muwonge yali mu Sulaimani Mayanja yali mu Matiya Kakumirizi wawuliriza ekibiina ekyo kyali kyamaanyi nnyo ne wabaawo super singers Matiya Luyima yali mu Sebatta yali mu Livingstone Kasozi yali mu musajja bamuyitanga maama mwerabidde ne Bakasozi bonna gye baava ebyo bibiina byali binene nnyo ffeno twali tweyiiya buki bweyiiya entalo z'abayimbi bano ekitegeeza zaava dda kuba bw'ogamba nti nno Kafeero basudde yawukana ne Kasozi era
awo entalo entalo awo zabanga zityawo n'abategesi babifunangamu okutegeka lwakubona lwana noono ebivulu tebyaliwo byokutegeka abayimbi beetegekeranga ebivulu byabwe Supersingers yeetegekeranga Sebata yeetegekeranga Matiyalima yeetegekeranga Dani Mugula yeetegekeranga okitegeera wabula ebiseera ebyo waliwo ebibiina bingi nnyo 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 ebiwerera ddala n'ekikumi kugaye buli muyimbi eyakulangamu n'akuba oluyimba ng'akola ekikye mukungu yakuba omusamba gwe Mombasa n'akola Sseggwanga Walukagawe yakuba ali Akanyampola yakuba oluyimba ebiwobe kubo najja nga yakajja n'akola ekibiina bakiyita Muliro Gita Singers Yanuka Fiina ntukola Mukisa Gita Singers waliwo Olukoma Nantawetwa waliwo Kase Music Recorders ebibiina byali bingi nnyo 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 bye tuyiseemu ffe okusuluka olwaleero ng'otulaba gwe entalo zoogerako ez'abayimbi kati tewali ntalo buno butalotalo abasajja abeekuba n'ebikonde bali abasajja bali abeewalana entalo ezo ezaffe zaali nzibu nnyo zaalimu n'amalogo nkubuulira kati fakiti sikyogerangako naye zaalimu naki zaalimu amalogo abasajja beerogera ddala beewalana awo Kasozi ne basudde nga beeyimbye Kasozi basudde n'agwa ku accident emyanzi Katonda emmotoka emutte ng'agamba Kasozi yakola ki yamuloga okitegeera era mwe bino bimukola bato Kasozi yakola enateete basudde n'akola kwa Perandi bino bimugambuke gundi yakoze mulaba ali kufina omusite palasa ali lugo nedda mwakabiraba abasajja bakolanga bato nga mutegekako ekivulu awo oli n'abeera enateete ono n'abeera wano nene tubirabako nera byonna nefuna abantu nene Kasozi teyafuna basudde yafuna nga basudde bwategeka Kasozi ne bwategeka tafuna Kasozi yali munafu kubasudde Kasozi yali munafu kubasudde naye ate Kasozi naye yalina amaanyi ge nga mugezi nnyo mu kutegeka ebivulu bya shows mugezi nnyo mu kubeera nti music ono amukola bulungi nnyo mu studio nga wajja mu studio n'akukolera music aba mulungi nnyo yali composer mulungi nnyo so tutambule tutuuka ku mulembe gwaffe Bobi Wine bajja bazze obalaba abo bonna abo bazze mbalaba kubanga Bobi Wine yajja tuli mu kutunda era teepu business weegulyawo nga tutunda teepu bagitanga Kiraski waliwo Nick Studio waliwo HK Studio waliwo nikasiwuukira ebiseera ebyo kati awo wonna bazze mbalaba Kagoma ka Lubendera Bobi Wine kyajja nako kamiyoni najja n'oluyimba baluyita Mama Mia ffe twalufulumya studio bagiyitanga Kiraski Studio aleese oluyimba olwo twalukuba lwabeera lulungi nnyo era nteekako n'ebivulu ne tutwala Kamiliyoni ne Bebe Cool bayitayo Yibanda twatuka eyo Yibanda nga oluyimba Mama Mia lw'amaanyi nnyo okusinga Bebe Cool era Bebe Cool yanyiigirayo eyo ng'abantu tebategedde byayimba olonga alina luyimba kiya lwali luyimba kiba sikyalujjukira olwayimba Mama Mia Bebe Cool tabamuliiko ku nsunasuno baba luyita bati lwali awo olwakayimba okunsunasuna kangolole mama we oba lwero sikyajjukira nnyo akati nanyiigako era n'avuga emmotoka ne bateesa ne Kamiliyoni yali musajja muyaye nga tugenda kukola lya ntonde era tutegese ebivulunze ne Kiraski kati Kamiliyoni n'agamba Bebe Cool tudduke tugende e Kampala abasaala tubaveeko ne bavuga emmotoka Kamiliyoni n'akyama tubale tugenda okukola ate Bebe Cool bwe yajja ayitawo buyisi ku ssaawa eyo Kamiliyoni n'agamba tukola drive abantu ne bajjula bayitirivu nnyo tufuna abantu nga 1,500 ng'oli yagenze amanyi bonna bagenze Kampala amanyi Kamiliyoni batezza bagende e Kampala olabye obubadi bw'abayimbi gye bwava buvadda Kamiliyoni nga Kamiliyoni mutuufu yaye nnyo balina Kyaga ate nkubuulira Kyaga gwe twagulanga Kamiliyoni tetumugula Kamiliyoni yawerekeranga Kyaga w'amaanyi nnyo Kamiliyoni ng'abaakinga yakwata CD za Kyaga ngiro tutegeka ebivulu tuba tutte masindi oyima wawa eyo yonna
fe tubatambuza awo UPRS evaako kalunsambulira ejjetya era sente babagamba kingeze kuba kyemmanya leka yajjawo oli UPRS yajjawo endi UPRS nze najingia ne kafero wali omusajja amuyita Dick Matovu ne wasula be bantu abaali mu kintu ekyo ne batandika ngo tugamba twewandiise nabo twewandiisa nabo ne bakola ebintu byonna naye nga tetubitegeera abasudde kiki yayimba nti abaasoma ngefe tetumanyi bye baliko bibadiringa basudde yayimba kwabo bawasula yayimba ku kintu nti abaasoma ne beddukira ne bayoolako kati era byolabe essaawa eno bapromota bye bakola baki bye bakola byonna ffe twali basiru tetwabimanya na biki bye tukola ki bye tuyingiddemu kati kyova olaba olutalo lwange lugamba nti ekuva emyaka egyo gyonna nga UPRS weeri tugifuniddemu wa bwojja noŋŋamba UPRS nejjaawo maaso awo ne bakyusa ne bagamba simanyi wasula bamugobye simanyi baleese abantu abalala abo ne bajja ne bagamba ate kati bano babbye nabo bagenze tubadde tuli awo nga bagamba ate UPRS yeeyubudde ekomyewo mbabuuza nti UPRS ebbye abalamu n'abagenzi n'abaliddawo yaani kubanga sirabangako UPRS okuva ebbanga lyasoloza nti yatwalako sente wakafeero ne Mozo okijjukira yalwanako n'aba UPRS obijjukira bulungi bwembanga ndimba wabeeyo wa UPRS agamba nti twagende wa maama wa Moze ne tumugamba nti mu nnyimba za Moze omwaka guno tusolozeza sente bwe ziti owuliriza bakafero bonna aba basudde ba Martin Yangume ba AK47 Eyaleeta Kisakye bani ba Umaru Katumba bonna abaafa ba Jime Katumba enyimba zaabwe UPRS zisoloza era efuna sente empitirivu nnyo buwumbi n'obuwumbi naye teddiza bayimbi nze kyekyanjija luli neŋŋamba bannange njagala kumanya mutwanjulira UPRS empya enkaddeeruwa twali ku National Theatre ne batugamba bannange kati mutusonyiwe mu COVID yajja twasoloza milioni 240 bazigabirani nga batulese no UPRS empya nene milioni ziri 240 tebazi banji ko zijukira nange naliko mu press conference ne bagamba bazisolozeza ne bakyanonyagize bagenda zigabamu kati bazi wani bwabanga Mamuli Katumba tazifunyeko gwapukamiga onozifuna atandika okuyimba obuzibu bwange buli wakati wange ne UPRS so kati mukwogera ebyo Sheebah ajjawa amaanyi n'okutuusa embeera eno okutuusa olwaleero n'embeera gye ndimu lwali lunaku olwo nga tugenze Mutundwe gye bayitanga Serene Suit kati bagiyita balu oba alu tutudde tuli abayimbi bangi nnyo nyagadde okuwuliza kwanza sigenda nnyo sitambula olabye abayimbi bagenze eggulu bagenze wali ondabyeyo sigendangayo so bakuyita kwolwo lwennyini nalwo era baali tebampise waliwo eyanzibirako nze ndowooza agamba nti UPRS egala kujja ŋŋamba tugende tubabanje wali omanyi UPRS bajja nali sibimanyi tutuuka njogera ensonga zange sibampalalira onayogera no sensi mujje wano basikale baluwa nasunguwala nnyo obusungu obwasukaali bulinnya nnyo mutima ne gunkuba Kenzo nankwata nakola ki